Nuupu okugenda mu High Court nga ewaabira akakiiko k'ebyokulonda ku nsonga za iPod obutagiconsideringa nga bagaba ssente za iPod. Kireetedde aba NRM oba abo abatayagaliza Nuupu, abatayagala nkyukakyuka okubeera nga bakikozesa okugamba nti mubalabye kati baagala ssente, baali beeganyisaganyisa ogende mu iPod. Naye ensonga zino twetaaga ne tuzitegeera bulungi nnyo, era ku mulundi guno ekyo kyenzize okubeera nga nnyinnyonnyola era nga ngenda kukozesa obutambi ndowooza nga bubiri okunnyonnyola ensonga eyo. Ekisooka, tulina okusooka okwebuuza ebikwata ku iPod ejja etya okubaawo era kyeki, yabange Nuupu yali evuddeko mu iPod oba ekyalimu, ekiikirirwa oba tekiikirirwa. Kati ebyo gwe tosobola kubitegeera kubanga oba oli awo biri ku mutendera mulalako. Ate engeri ekiri nti munnange amawulire weesanga nga buli omu ayogera kike nti ebyekusifu mu byo ffe tuyinza obutabimanya, abantu aba wansi tuba tuwulira buwulizi, tuwulira biwulire, buli omu atugamba kino, kye batugamba kye tugenda nakyo, tuyinza obutabuuka era oba oli awo gwe wakigwako ku mutimbagano n'owulirizaamu era gwe n'osigala ng'otambuza ekyo. Kale nkuleetedde obutambi bubiri akajja wali Ssenyonyi ng'atunnyonnyola ku nsonga za iPod. Baavaamu okuviiramu ddala oba tebavangamu, ogenda mu High Court okuteekayo omusango, byo bikwata ku ki? Ekyo ngenda kikunnyonnyola nga mmaze okubeera nga nzannya obutambi buno obubiri osobole okubeera nga otegeera. Naye ng'ekituufu kyo kiri nti Nuupu bwetu yataddeyo omusango, fakiti yateekayo omusango mu kkooti enkulu nga yeemulugunya ku Electoral Commission okubeera nga bagisidelininga, tugamba bagisindika bbali ku nsonga za ssente za iPod, ate nga bo bagamba kimenya mateeka. Ekyo kimenya mateeka. Naye kino nno munnange ekya iPod kalinga kwegamba nga bw'onoogamba nti akattu gavumenti keetubiddemu, bagamba tukoze tutya, bano abaana nga tebawoneka. Gyoli Ssenyonyi kasooka atubuulire ebikwatagana ne iPod. Baavaamu, Nuupu yavaamu, tevangamu. Mu kkooti bagenzeyo mu mateeka oba? Ensonga za iPod zakirawa mwayingira simuyingiranga. iPod tugirimu kumpaka kuteeka etteeka eryayisibwa Parliament erya Political Parties and Organizations Amendment Act lyakwata National Consultative Forum, kubanga National Consultative Forum kyekibiina ekitwala ebibiina by'obufuzi byonna mu ggwanga ebiri ku Lukalala Electoral Commission lwerina biri I think abiri musanvu ebisinga ebirala bijjako nga tebicomplyinga n'ebirala bwe bityo. Kakati National Consultative Forum agikulembera chairman abamunominatinga kyekibiina kiri mu gavumenti, amyuka agikulembera kyekibiina ekyopposition ekisinga ababaka, era fe abalina omumyuka gwe twasooka okuteekayo yali Maama Jolly Mugisha eyali Deputy President Western Uganda, naye naafa bambi. Kati twateekayo Benjamin Katana era abadde ebbanga lino lyonna batuula ne bawayamu biki, of course ebisinga ne bawayamu tebiteekebwa mu nkola naye batuula ku nsonga ez'enjawulo. Kati ennongoosereza mu tteeka lyakola departments bbiri mu National Consultative Forum. Department emu ya bibiina ebiina ababaka mu Parliament, department endala ya bibiina ebitalina ababaka. Kati department y'ebibiina ebiina ababaka mu Parliament bagambye nti tugituumye iPod, tugiwadde erinnya. Kati ng'ovudde ku iPod eri yaliwo ekyali ekibiina ky'obwannakyewa NGO, kubanga kitiibwe kyali. Kati iPod bagiteeka mu tteeka, kiringa bwe bakola etteeka ne bagamba nti erinnya lya Parliament tulikyusizza,
kati ino parliament tugiyise iPod kyo kitegeeza naye ndi memba wa iPod kubanga ndi memba wa parliament abantu banakawo wesi banonda kati kyebakola nti department yebibiina ebiina abaka mu parliament bagambye nitugitumye iPod kyo kitegeeza ffenna ebibiina ebiri mu parliament ffenna batuyingiza iPod ku mpaka okuba giteeka of course yes tuli mukuli challenginga byayisibwa nga tebeebuuziza ku bantu bekikwatako ba stakeholders byayisibwa mu ngeri ya speed. Alright, kakati ebyo byonna nga bw'obiwulidde tewali kuwannaanya tewali kubuusabuusa nti Nuupu ebbanga lyonna ebaddeyo mu iPod naye ng'erina byeyeemulugunyaako era byewakanya ekimu ku byo nti Gen Museveni singa batuulayo mu bulambulukufu babeeranga kwegamba kati abakilegalizinze nti kakati ekyo kyekituufu era Museveni yeekubye ekifaananyi nabo n'avimba mulaba ndi ne Bobi Wine kati mundaba ekintu munnange ekiyinza oba oli awo ate okubeera nga kiraga ekifaananyi ekikyamu nti kino olwedde kiringa ekituufu ekiri mu mateeka ate nga boolede balina ebimulugunyaako naye Aloysius Matovu Junior atubuulidde ensonga butya Nuupu bwetadde ogenda mu kooti bwetadde gavumenti mu kattu beebuuza tukoze tutya nti ebateze akatego era okabuuka muganda wange bagenda kusiitaana. Waliwo olugero olugamba nti nno gy'otega amaggwa bwe bakugoba ate gye bakuzza. Gavumenti ya Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni baleeta etteeka erikaka buli kibiina kya byabufuzi ekirina ababaka mu parliament okubeera mu iPod ne bakiteeka mu tteeka so nga ate mu kusooka iPod kyali kibiina kiwandiise ekyobwannakyewa era nga okukyegattako bwali bwakyeyagalire naye bwe baalaba nga NUP eganye okwegatta ku iPod ne baleeta etteeka ng'etteeka eryo likaka buli kibiina ekirina ababaka mu parliament okwegatta ku mukago ogwo naddala nga kyagala okugabana ku ssente y'omuwi w'omusolo eziweebwayo ku lw'okukulaakulanya emirimu gy'ebibiina ebiri mu parliament nga otunuulira okuzimba kyewandise capacity eri abakulembeze n'okusaasaanya obuweereza ne kyetwandise mobilization ey'ekibiina ekyo. Kakati NUP yatwala gavumenti mu kooti mu kusooka ng'egamba nti nga banogaa nti embeera oba omwoyo gwe baayitamu nga bakola etteeka eryo tegwali mulungi. Then n'ekirala nga baagala okukaka aba NUP batuule ne Museveni oba oli awo bafuneyo ekifaananyi balage ensi zino ezituwa obuyambi kuba Uganda kati era ekyafuna obuyambi bazirage nti bano tukolagana nabo naye kakati beesanze mu kattu weebuuze nti akattu ke kaliwa kansooke nkuwe ka technicality akali mu tteeka eryo. Etteeka bwe lijja ne bw'oba nga tolikkiririzaamu okuleka nga omaze okulichallenginga oteekeddwa okusooka okuligondera n'oliwaabira kooti ne zisalawo. Kati mwe abataategedde ensonga lwaki NUP yagambye nti esabye yeegatte ku iPod olw'ensonga nti mu tteeka eppya mulimu obuwaayiro oba oli awo obwandibadde budiscontinuing oba buyimiriza emirimu gy'ekibiina kya National Unity Platform obutagenda mu maaso okuleka nga ekkiriza okugoberera etteeka. Mwe abasinga obungi ne bannaffe bano abali mu kusipiiningira gavumenti nga ba Muhammad Nsereko n'abayivu abataputa amateeka oku benefitinga Nakyemalira ekyo tebasobola kikugamba nti nno etteeka bwe lijja oteekwa kusooka kugamba kulivunnamira oba kulikkiriza n'olyoka oluwaabira. Bo baakulembeza kya ssente kubanga bannayuganda kye bateekako ennyo amaaso. Kakati lengera bino
NUP bwebanga etaddeyo okusaba okwegatta ku iPod bateekeddwa okugiwa MOU eyo nze nga bwe mmanyi National Unity Platform eteekwa okugireeta ku kitebe bagikubaganyeko ebirowoozo nga olukiiko olukulu oba olufuzi olw'ekibiina. Era nsuubira nti NUP nga bwe bali abeerufu bajja kwagala okwebuuza ku bannakibiina engeri gye bayinza okulabamu ebirina okugobererwa mu MOU eyo. Wano nno tulinga bwe twagenda mu Supreme Court ng'abantu balowooza nti tujja kuviirayo naye era tugenda okuvaayo nga Supreme Court ekunamye. Kiki ekigenda okuddako? iPod egenda kukunama. Jukira iPod eno yatandikibwawo ekibiina ekimanyiddwa nga Netherlands Institute for Multiparty Democracy kyabadaaki. Kati weebuuze baabagoba mu kuvujjirira ekibiina ekyo. Ekibiina ekyo kyavujjirirwanga kyewandiise European Basket eyali under DGF. Gavumenti negamba katubyekolere. Naye nga gavumenti mu kubyekolera ekyusa emiramwa egyali egya iPod eri ey'okujja okudialoginga. Kati ye Museveni n'ateekamu obukwakkulizo nti abanaabeeranga mu iPod balina okukkiriziganya ku bino wammanga. Sijja kubisomola kubanga ekiwandiiko sikirina, naye ebimu ku byo nja kujja ngambi kubalaga mu maaso awo. Kaninde ekibiina kyange kifune ebyo bye balina okukkiriziganyako, then nange nja kusobola okuamplifyinga. Naye nga kyemmanyi kati bannaffe bana ba iPod bali mu kattu. Lwaki? Sirowooza nti Museveni ayinza okukkiriza NUP mu kaseera kano yegatte ku iPod. Lwaki? Kubanga bwebanga ekkiriziddwa okwegatta ku iPod ebegenda kufuna biliyoni ya sente namba ne miliyoni nga obanga 3 oba mmeka okusobola okulunninga campaigns ate ezigenda okujjako Museveni. Ekyo kiyinza okubeera ekizibu. Akalipaako okubiri bwe bagaana okuwandiisa NUP mu iPod kiba kitegeeza nti bannaffe bano aba iPod bagenda kusanga akaseera akazibu eri ebibiina ebiva ebweru wa Uganda, most especially abo abatandikawo iPod. Kati badde balowooza nti no NUP bayinza okugigoba mu bumbirigano gw'ebibiina by'obufuzi nga bayise mu kawaayiro ka iPod. Kakati beesanze mu kattu nga balina okugikkiriza naye nga akaseera kaye balina okugikkiririzaamu kazibu nnyo ka byabufuzi kakanayo cyane. Jukira tulinayo omusango gwe bagenda okusala ku nkomerero y'omwezi guno naye nga golowooza already NUP teyawangudde dda. Kyentegeeza bwe bagiwa ssente ebegenda zikozesa okukola ki ebegenda zikozesa ate okugjako Museveni. So nga ate era ne bwe bagamba nti tebagikkiriza kuyingira mu kifaananyi kya Uganda ku katale k'ensi yonna tewandiise international image, Uganda eba efiirwa. Awo engambira nti no people power, our power, people power. Tojaganyanga ngolabye NUP ng'ekoze ekintu. Bagamba he who loves last loves best. Bwolaba NUP dduka kubanga bazze kukyusa bintu byonna. Va mu kkubo ly'enkyukakyuka. Protest vote. Noonya akalulu. Kuba akalulu. Kuuma akalulu. Goberera akalulu. Bwe bagezaako okubba akalulu kaffe tukalwanirire. Museveni ekyamutwala mu nsiko myaka gye 8 kubba akalulu ate nno ko ke babba tekaali kake. Naye kati watyanga babbi akaffe. Awo tujja kulwana okukuuka ejjembe okusobola okuzza obuwanguzi bwaffe. Njogedde kula Katonda n'ensi yange nze Mutano wa Mbega Aloysius Matovu Junior. God bless you. Kakati ku nsonga ya protest vote era nga tutunulidde nnyo okwewala ebizibu ebiyinza okuvaako emisango anti olwo kati nga muwala bannambi wali Farida Nambi Kawempe North ensonyi azifudde obusungu bano okulemererwa lwakiri boonoona. Kati buli ensobi yonna gye mukola basobola ogicapitalizingirako okugenda mu kkooti oteekayo emisango ate guguno omulundi
tewagenda kubeerawo kutiya kubanga bajja kuba bo baluuzinze tebalina kyakufiirwa baafiiriddwa dda bakitegedde abantu babamya akalulu kati bagezaako kubanga bakola ki basambagala kitegeera ng'omusumaali ogusembayo tegulina kubeera nga kukubwa mu coffin kakati munnange era sitiiri mu kiseera ekyokulonda ekyo tulonze oba tetulonda mulundi gumu bwe tulonda ba presidential candidates ne ba MP ate tulina okuddayo tulonde bakansala n'abalala ku bifo ebirala kati gwe ensobi gy'okukola bw'onoomala okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ogamba oba ne MP wo ng'ogamba nze abo bokka bentunuulidde nedda ate era sitiiri tulina okuddayo olunaku olulala olunaaba luteereddwawo era tuddemu mu bungi temukomaawo okulonda ba MP bokka ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ddayo ate era oddemu osuula akalulu olonde kansala olonde n'abalala okay okulonda tukimanyi bulungi nnyo ti ballot paper nga bwefaanana eyo nga bweri awo olina okubanga akaluluko tokkiriza kafe era ensobi eziyinza okukatta oba okubeera nti nno bakalaba nga kali invalid kitegeeza nti oba olina kyokoze kyekyamu ku ballot paper eyo eyantondo nnyo muganda wange gwe just tunuulira erinnya katugeze Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'olabaawo ekifaananyi kyo kimanyi bulungi nnyo akabonero k'ekibiina bendera ne tiiki w'ogirabaawo ojja ssanga kabokisi ako nga kali empty nga temuli kintu teekamu tiiki just tiiki togisussa kabokisi kuba kajja kuba kalulu kafu n'ekinkumu bw'otyo ku musitalo ogwokubiri togezaako okuwandiika ekigambo kyonna kyonna ekirala ku ballot paper togenda eri Museveni kubanga yatera okusembayo eno wansi yabeera mu ggoofiira jjukira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu baamuganda okwambala enkoofiira kubanga abakwambala nkoofiira kaali badde kaggwamu buggwi okitegeera nti abantu baali badde bategeera butegeezi n'omubuyabuya ategeera nti yoono kubanga enkoofiira kaba kafuusa akabonero ak'omutawaana ne kati Museveni munnange gwe bawa monopoly ku nkoofiira tetumanyi muteeka ki oba ki naye byonna tebimutaasa alright kakati munnange the opposition National Unity Platform NUP has sued the Electoral Commission in the High Court seeking an order compelling the Commission to release funds allocated under the Inter-Party Organization for Dialogue IPOD framework. NUP yamaze dde okubeera ng'ewaabira akakiiko k'ebyokulonda Uganda Electoral Commission era nga kooti High Court erina okubeera nga munnange eteeka akakiiko kano ak'ebyokulonda ku nninga okubeera nga ssente bazita eza IPOD bazita omugabo ogulina okubeera ogwa NUP bagubawe bakuba yaaye gwe kaakati munnange the lawsuit follows Electoral Commission recent disbursement of funds to political parties represented in Parliament, excluding NUP, despite the party holding the largest number of opposition seats in the House. Tegeza Parliament. Okuwaaba kwe baataddeyo mu kkooti kuddiridde akakiiko k'ebyokulonda okubeera nti nno kaagabye ssente mu kwetumiikiriza nga NUP tebagitunuulidde bataputa amateeka amancoolo munnange newankubadde nga NUP ate kyekibiina ekikyasinza obunene kati wano mu opposition ya Uganda era nga kyekirina ababaka abangi mu palamenti eya Uganda. Kakati munnange according to the Political Parties and Organizations Amendment Act, which establishes the IPOD framework, only political parties participating in the dialogue platform are eligible
for government funding based on their parliamentary representation. Okusinziira ku tteeka mu nnongoosereza erifuga ebibiina by'ebyobufuzi era nga lino lye liteekawo ne framework ya IPOD nti political parties zokka ebibiina by'ebyobufuzi byokka nti ebyetaba mu nteesaganya za IPOD oba mu ntuula bye byokka ebisobola oba ebirina okubeera nga bifuna ssente za gavumenti okusinziira ku babaka be balina mu paalamenti obungi ku basinzire okubeera nga bakuwa ssente okusinziira ku nnongoosereza. Kakati munnange bino byonna bitandika bitya background of the dispute. Kakati munnange NUP has consistently declined to take part in IPOD, arguing that the forum is used by President Yoweri Kaguta Museveni and the ruling National Party, the ruling National Resistance or NRM Party, to legitimize what it calls an illegitimate regime. An illegitimate regime. Kakati bino byonna mu ntandikwa kugamba bwemba nga ndi wakuddiramu kuttamuko ku bigere bitandika bitya nti ekibiina kino ekya NUP emirundi egiweredde kiganye kibadde nga kijja kigaana okwetaba mu IPOD era nga kyo kiwa ensonga zaakyo nti foramu eno eya IPOD ekozesebwa n'akyemalira Yoweri Kaguta Museveni wamu n'ekibiina kye kya NRM okubeera nga bateeka mu mateeka ekintu bo kye balaba nga tekiri mu mateeka naddala regime ya NRM bo gye balaba nga etaliwo mu mateeka. Kakati munnange mukuddamu in response Justice Minister Norbert Mao introduced amendments to the Political Parties and Organizations Act, effectively cutting off funding for parties that boycott IPOD engagements. Kakati olwo munnange Minister Norbert Mao nga yeyisiza ddala mu ngeri eya basindise asitamye kubanga ono tayagalirako ddala NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu tamwagalirako ddala. Kakati ono munnange nga Justice Minister Norbert Mao kati olwo n'atandika okwanjula ennongoosereza eri Political Parties and Organizations Act nga baagala okubeera nga balongoosa mu tteeka eryo erifuga ebibiina by'ebifuzi. Kakati munnange olwo ne basala ssente eri ebibiina byonna oba ebibiina ne babisalako ssente okuba nti bigenda kufuna ssente ebiboycottinga ebigaano bye byesulubabba okubeera nga biyingira IPOD nga tebyengaginga IPOD ebiboycottinga IPOD engagements ne babisidelining. Kakati munnange NUP ku side endala NUP maintains that the amendment law is not yet operational and therefore cannot be used to deny them their entitlement. Ekibiina kino kya NUP ku side endala kyo kikiremerako nti ennongoosereza gye baakola mu tteeka tennaba kutuuka kuteekebwa mu nkola n'olw'ensonga eyo ebirina okubeera ebyabwe nga bye badde nga bajja bibawa ebya IPOD ke kasimbi balina okubeera nga bakabawa kubanga etteeka lirina kubeera nga liteekebwa mu nkola. Munnange bwe batyo era Davis Lewis Rubongoya ono munnange Lewis si Davis ye Lewis Rubongoya
ye bw'atyo yagambye nti already bakyalenjeeze etteeka lyonna entire law mu kkooti enkulu era nga bagamba nti n'ebikolwa ebya minister, the actions of minister and the Electoral Commission for discriminating against NUP olw'okusosola NUP y'ensonga lwaki bagenze mu kkooti n'okubeera nti nno etteeka baaliyisaamu baalimenya baali violatinga. Lubongoya Secretary General owa NUP bw'atyo ng'atutegeeza kati Lubongoya argues that the amendment law to take effect, a statutory instrument must first be issued to create a new IPOD framework and define membership procedures. Lubongoya mu kunnyonnyola kino nga atugamba nti ennongoseza mu tteeka okubeera nga ekola walina okubeerawo statutory instrument okwalibaddenga oba mutendera ogusembayo secondary stage erina okubeera nga etakinga place nga bw'onoogamba tebakuwandiikidde ebbaluwa naye chairman alina okukoonako stamp. Bwe bateriko stamp bajja kugamba si ntuufu. Okitegedde? Kakati statutory instrument erina okubeera nga ekwasaganyizibwa bwe balibadde ng'omutendera ogusembayo nti ddala kati etteeka likkiriziddwa era minisita mu buyinza obumuweebwa constitution kitegeeza nti agenda kubanga kakati agoberera oba ensonga ezo azikwasaganya akawunvu n'akagga mu detail okusobola ekintu ekyo okubeera nga kati mu mateeka kikola. Kati ewatali ekyo muganda wange kitegeeza nti tekikola. Kakati munnange nti ogwo mutendera tebaagutuukako wabula bo baayisa mu kiyita mu lujja ne bakiteekawo. Kakati munnange bano bo bagamba nti the entire amendment was meant to fight and cripple NUP. Nti bino byonna byakolebwa kulwanyisa na kulemaza NUP. That is why Minister Mao wrote the Electoral Commission to exclude us. We are here to say that it's wrong, irregular, and illegal. Nganyonyola. Nti yensonga lwaki Minister Norbert Mao yawandikira akakiiko k'ebyokulonda basobole okubeera nga NUP bagiwandula ekintu ekikyamu kimenya mateeka tekiri mu mateeka. Kakati muganda wange ebyo bitu bibiri saagala kusukkawo ennyo naye nga ekyo bakikozesezza okwagala okuvunza NUP. Bakikozesezza okwagala okuvunza NUP naye nga kinaakola banaalo nga si bangu gwe nga si bangu olaba omusajja waakuwanduza akasente gubadde omanyi mwakagabana nadda mwakalya dda ngenda okulanga bakanoonya naye Museveni agenda kunyiiga kubanga kati joni eno bamukuba ku mutwe babbalamu ate alina okunoonya ze balina okuwa NUP kuba be baazigabana kati Basumani basaalirwa balina okubaga mukomyewo kokozi Mao ne bampuuga mukomyewo kokozi kuba nabo baafuna newankubadde nga tebalinaawo nnyo naye ezo baazigabana bwe batyo kubanga wano Uganda munnange buli kimu bwe kityo bwe kitambula naye nga bagenda kukasesema bakaseseme tusisinkane mmwe mu mboozi zaffe eziddako teri zero tolerance teri kuleka ddinya lyenu nga sirivuunule ayayayayayaya